Inside Out. Ochimanyi nti wakunamidde Robert Kyagulanyi, wakunamire Bobi Wine. You betrayed a man who loved you so much. Nziti amwenda. This is Inside Out. Alright, nate nkwaniriza nnyo ku the Inside Out. Kumukutu gwaffe guno gwa SML News Yugi nganze Simon Muyanga Lutaya sa okutuusaako byowuli olwaleero ndine General takyali General kati Bigirwa tugenda muyita tuti bwe tugaa nti General Moses Bigirwa eyo title yagijja mu magye ge yavaamu, bwe tugaa nti PPF 005 eyo nayo yavuddeyo. Kati omusajja yabadde kisaati ng'atambula butambuzi nuupu yamuteeka ate kati aŋŋamba president. Kati muyite general president PPF namugamba nti oli muntu bya pulukeni nga nti what is safer for me is that weeyanjule ssebo. Because ebintu sibitegeera kati sitegeera bw'oli. No, olina okumanya ssebo abakulu era olina okubeera keen ku political development mu field. Wow, jakole so product ejja kukwata amalaiva buti olije usatuuka olowooza ojja kutuuka ku bwotyo ngoma Bigirwa oli owedda wafuuse muzibu ebintu bikyuka every time and then. Kati asebo bampita His Excellency General Bigirwa Moses omukulembeze w'ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform. Ate osigaza otyo obwa General nga wagufudde mu magye. Ndi mu Kenya, ndi mu Uganda. Obwa General nabufunira mu commitment y'ebyobufuzi byange mu Uganda. Right from 200 paka olwaleero. So you remain General Bigirwa? Yes. PPF ziriramu akwakadde kalika PPF era kakya standing because people power yaffe ffenna. So agirekera muntu yenna agiyagaliremu yekka. Okitegedde? PPF 005. So okyali mu people power? People power ndi si kibiina kya byabufuzi. Tokimanyi? Kibiina kya Balamu yakiwandiisa official. Oyo naye yayagala just kola mawulire ga Kolombo akiwandisiza. Niye yakiwandiisa. But politically Balamu is that thing. Yeah, it is a political tool gye twakozesa okumobilizing abana Uganda. So the name people power. So sebo nkyali. Oli mu NUP because you are the official flag bearer of the National Unity Platform in Kamuli municipality. Yes. Baako nekyo ngamba kwekyo. Ordinarily nkyali wa NUP but operationally, politically emirimu ngikolera mu kisinde. So NUP yakkiriza ekisinde ekyo kigiyambeko kumobilizinga mu No, objectives z'ekisinde zaali tezeetaaga kusooka kwebuuza ku NUP ekikkiriza okubeerawo. Objectives z'ekisinde kitunuulira ebizibu by'aba Easterners ebitali ebitoogerwako buli mu kibiina kyonna ekiri mu gavumenti n'ebiri ku ludda oluvuganya. Ebigendererwa by'ekisinde bitunuulira obuzibu Eastern Uganda bweyiseemu okuva abazungu bwe baava wano paka olwaleero nga ebizibu ebyo bikulyetingiddwa bannabyabufuzi abazze babeerawo okuva mu gyenkaaga paka olwaleero. Kakati tukyali tetwetaaga kumala kwebuuza kukola consultation ku bibiina ebyenjawulo kiryoke kitandike. Just vacuum yaliwo, abantu bali bubi, region tekulaakulana nga tetuyinza kusooka kukola consultation.
ngoloza nti ekiganiro jjo niwa mukulakulana ki? Why do you want to blame others for your own issues? What is it that you have not gotten as Easterners? Just point yeriemu nti tetubadde na leadership ebbanga lyonna. That is an insult. No, it is not an insult. We have had people leading us since independence. No. You forget the Shabani Nkutus? Anti ze nkuwa details. You forget the Chief Ejinjas? Nkuwa details. You forget the Wandera Kazibwes? No. They did not lead? Yes, kati nkuwa details. Kati eze example osobola ozireta. Naye omanyi example ezo zibadde zitya? Example ezo babadde ba individuals abakozesebwa aba politician e Kampala. Kituufu. So babadde tebajja na mandate ya kitundu. Babadde tebajja na mandate ya kitundu. Era babadde bakolera appointing authority we Kampala. So si interest z'abantu. Kati ffe argument yaffe erindi twagala Eastern Uganda ebere politically conscious, getting interested in national politics. In any case, twetaaga leadership, top leadership. Kuba tugeze okuzuula ng'ekikulakulanyiza Western Uganda, it is because Mwai Museveni are taking a risk n'agenda mu nsiko. Nakuba emundu ye n'ekwatayo era obuyinza n'abukwata. That's why they have developed. Bagagga sente bazina mu mpale, balina properties, infrastructures ku level ya government mu Western Uganda gye ziri because of power. Bw'ogenda mu West nayo era olabira ddala nti Idi Amin yali ava mu West nayo. Impact ye ekyali reflected up to now. Bw'otuuka mu kibuga Arua olabira ddala nga balina ebitambula, balina buli kintu kwegamba ekitambuza ekiraga ekitundu nti kikulaakulana era kirimu ne transactions bakirina to the level of having forex bureaus in Arua. Okimanyi nti bw'obeera jinja ng'oyagala okuwanyisa sente, jinja tewali forex bureau. Obadde okima jinja just mwalimu yaliwe yalinga 50 kilometers. Waliwe yalinga nali manyeemu yali I'm not sure it's there yalinga onga awalinga blue negwa because yayita ina ba clients. Negwa wowe yagala ngoyina kadola kake ekikumi yagala okawanyisa oyingira banka ne bakuwera ku rate ya wansi because tewaliwo forex bureau. Akabonera akalaga nti tewaliwo transactions zitambula mu Eastern Uganda. Kakati ekyo ate siwe kiri mu Arua. Mu Arua is a serious town. Airport weri abantu bakka we bambuka mu Bwengula olabanga ebintu bitambula because they were in power some time back. Bwogenda mu Akyoli ojja kulabanga General Titoke Olutwa was from Kitugu. Era ebintu ebikolebwa mu Akyoli sub-region bikulaga relevance y'abakulembeze abaasookawo ne impact yaabwe. Bw'otuuka mu kibuga Gulu olwaleero obupande buyitirivu nnyo bukwaniriza nga busoma projects ez'enjawulo. Bw'otuukanga mu kitundu kyonna n'olaba obupande nga bungi buba bulagirira ssente. Kubanga buli kapande kalagirira office, kapande kalagirira office kitegeeza project mu kitundu. Ate project kitegeeza ssente. Kakati bw'otuuka eggulu olabira ddala nga bali very busy. Obadde okimanyi nti Gulu town, Gulu city evuganya n'Embarara city zonna zikola 24/7. Bw'oba oyagala okugenda eggulu ssaawa 5 ez'ekiro ng'oli Kampala okira bukkirizi kwa Arua Park n'olinya ebbasi n'ogenda zigenda eggulu zibeera ssaawa 2. Weebale nnyo. Okimanyi nti ssaawa 6 ogw'ekiro tosobola kuva Jinja kujja Kampala, motoka ziba ziweddewo. Naye manyi kyekitegeeza ekyo 60 kilometers tosobola kutravalinga ate 380 kilometers ng'osobola okutravalinga. Kwegamba abantu basirisa busirisi naye tebategeera Uganda bwefaanana. So because of the Oyitojo, I mean David Chokero Lutwa and others Akyoli ekyali ku line. Because no lutali wajja ne lubayitamu for 20 years neera ne bali covering ne batuyitako fe ba Easterners because emisingi gy'abali batitokera Olutwa gikyali gy'amaanyi.
Muliba Mecca. Let's look at the political significance of the East. Muliba Mecca. Talking about the population. Muliba Mecca. In terms of population, we without you. No. And the political actor. Eastern Uganda, bogenda ku map yensi yonna, tulina n'amawanga ge tusinza abantu. Sirowooza nti Rwanda tusinza n'abantu. Kubanga tugenda mu milioni 13. Sirowooza nti Rwanda tusinza n'abantu. Obusinga Norway tubusinza population numbers. Bu Poland. So we are big in numbers. Era tusobola okunegotiatinga. Kakati mbadde nkuleetera, mbadde sinamalayo ka cycle ka region nenge gizikulaakulanyemu. You go to Lango sub-region. You will find that Milton Obote alinga atafanga. Kituufu. Era bo bazzeemu ne beezuula ne bagamba nti this sub-region is for UPC. Era ffe tuteesanga UPC era tutegeera yakena. Toleeta story. Era ekyo bakiraze. Balaze nti emirundi egyo. This is us. Era bwenti bwe tuyimiridde era identity yaffe kifaananyi kya Milton Obote. Era mu Museveni sente zaweereza mu Lango sub-region. Za njawulo kuzigenda e Buyende. Oba Busoga sub-region. Za njawulo. Gwe bw'otuuka erira otegeera ddala nti bano bali mu gavumenti. Obubonero obwa gavumenti bwe buli. Kibuga kiri bize, bizinesi z'amaanyi, mmotoka empya mweziri, bizimbe ebipya mwebiri, ebbaasi zikola 24/7 tezizikize zigenda erira. Kakati ekyo kyekikulaga Western Uganda yo lwaki esigadde mabega tebeerangako na political voice y'amaanyi. Jangu mu Central Region. Central Region abazungu baleka wano buli kimu nga bava wano. Government establishment bazireka wano. Leadership bagireka wano. Industrial establishment bagireka wano. Civilization bagireka wano. The Bank of Uganda ne bagiteeka wano. Era nabadde nkayana n'abantu mu kibuga wano olunaku lwajjo. Nembaga wano we tuyimiridde 200 meters Bank of Uganda eri wali. 200 meters Parliament eri wali. 200 meters Banka y'abalimi UCB eri wali. State House tojera. 200 meters KCC ino. Minister of Finance hiyo, Minister of Foreign Affairs hiyo, Auditor General's Office wao nembaga kakati Minister of Lands, Justice. Mwagala kungamba nti omuntu wena mutumba aina chance eyawangalira mu environment yeno nga wekyusa bwoti Bank of Uganda ogiraba bwokola bwoti Parliament oli ku Parliament. Kati environment eyo kitegeeza abantu bodiringa nabo bakola mu ebyo ebizimbe. Kitegeeza sente kubeera mu kitundu. Mwagala tugamba nti mwe muli bubi nnyo okusinga ow'Ebuyende. Ebuyende eri eirundu ku mwalo waliwo omuntu atatuukangako kamuli mu tawuni just kamuli nga tatuukangayoko. Kakati kiki kye mwogera nembagamba mutuleke ffe tuli bubi as Easterners. Muina FDC kiki FDC yanafuwa. FDC yanafuwa. Era FDC lwaki bagina by Easterners. Anti the Eastern Secretary General. Do you know why? Eastern Secretary General. Do you know why FDC yanafuwa? Because change the leadership. Wano mu Uganda tewaliwo muntu ayagala tewaliwo political formation eyagala bantu ba Eastern kubeera empowered. FDC kasakyusa obukulembeze ne budda mu Eastern neegwa. Abakiga ne bagamba ekyo tekyali kibiina kyaffe ne baddayo mu NRM. Lukungi teyalonda NRM ku luno 100%. Kati si kyoyogera. Era abantu abagamba nti this message is tribalistic. Ate ekyo that action is what? Is patriotic. The inside out. Ne General Moses Bigirwa. So we are right. Zabuli John to a member wa Puluken Police in 005. Sichera biranga ndamugamba. How are you dealing with the credibility problem of Bigirwa Tanywera? Lero wano encha wali Bigirwa taterera. Anti aboogera ekyo tebamanyi byabufuzi. Kisoka academically tebabisoma.
ate practically try practicing ku street okitegedde omanyi waliwo experience za mirundi ez'ebyobufuzi kati Simon nze naawe tubadde ku street emyaka 2 plus tusomeddeko ebyobufuzi ate nfuna tuleetera na professor Wemakerere mu byobufuzi kubanga yali theoretical nebo wandi genda otegeke lukiiko lwa LC talusobola talusobola because ye asoma ba Machiavelli political theorists Plato Socrates okitegedde oyo literature mukadde nnyo wadde nga ali very important naye kakati bwe practical ate n'okubisomera ne tubisoma kakati mu political science omuntu akyuka a wise man changes mu political science kati ate mu revolutionary politics mu political science a wise man changes kubanga you can't have one factor driving you in politics ate mu politics owe Uganda atali ideological because owe Uganda ali sentimental tali based on ideology kyovolaba tolindayo conference gyewali ogenzeemu ng'ekibiina kipuichinga ideology nti we are socialist our policies are the following, we are capitalist our policies are the following. No, mu campaign wabiwulirako ebyo tibiriyo mu campaign tutambula ku mukazi mukazi tujja kuwa kalulu tetudda kweddawo ali okusituka kuwona kuncho mu buli olebere mbuliyani yakuwa kalulu. Those are the campaign sentiments. Those are the lead in the campaign issues. I know those are the campaign issues. Kakati tonenye muntu akyuse. Now, for example, let me talk about my journey briefly. I was in DP. Where is DP now? Iwayagala ngende nayo paka weli. It's nowhere. I was with Haji Sebagala. Omanyiji yamalira. Okimanyi nti zinalwana ne SFC ya Museveni ngangana Haji Sebagala okuyingira emmotoka ya Museveni. I was his ADC. Wani nakasiro wano nga bagulawo eyo hoteli empanvu ya wali UBC etakali ya UBC. Haji yayingira emmotoka ya Museveni ne mugamba Haji tufa togenda kusigala ngulu. I was a young man. Nga ndi musako ya SFC bwenti nenjagala n'okwata oluggi mukama nga aleme giyingira. Yes, go Buganda. I remember the action. Yes. So Haji teyadda ngulu. Samwenda ni vision yaye mutadde ku front page. Ngali mmoroka ya jajja agize bwati. Ate yadde ngulu. So you wanted me to go with him. Katudde ku General David Sejusa. General David Sejusa, I supported him. I self-appointed myself as his spokesperson. Ngageze mwekizayo. Embeera yaliwo jijukira bulungi nnyo nga government eringa egwa. Musajja munamaje ataddewo embeera naye bana byobufuzi bonna bazize emiki emikono batidde. Naye abannaye kiki kino kigenda mu maaso. Nenfuko omwogezi nga tandabangako tampulirangako yali ampulira mu bya UYD nga takolangako nange naye lwakozi yali ataddewo nenfuko omwogezi nenvuga ekintu bampe breakfast kubanga nevuga ekintu wetulaga waziba kati bwakomawo ate Museveni namusinza amaanyi namuzaayo wali agala ngende naye kakati eyo netuvaayo nenyingira people power nenyingira nenupu ebigenda mu maaso bimanyi Eastern nkugambye eri left behind tewaliwo kibiina kikola ki nakyogera ne mutantegeera andi kakati bagabye nga muddide Eastern yonna kikulu kyemusobodde okugiwa kyekya chifu whip naye nga whippinga anti time is the best judge kati you are right time is the best judge kakati oyagala ntuule butuuzi nga ndaba abantu bebuyende tebali mobilized tebamanyi kigenda mu maaso mu Uganda abantu bekamuli they are left out instead of developing our politics ate batuteeka mu buteesi confusion. Bigirwa okolera ani nkolera Uganda okolera ani be honest kankubuulira ani Simon Bigirwa omumanyi bulungi nnyo Simon ngenda kuweza myaka 4 ku myaka 4 nga nnaka 2 mwena egy'omu kisaayi ky'ebyobufuzi natandika ndi wa 16
Simon gino emyaka gye ndimu gya providinga leadership emyaka gye ndimu abantu bafuuse ba president ow'Emali wa 38 ow'Ekyadi wa 40 owa Guinea Domboya wa 44 Ibrahim Traore wa 40 gino emyaka gye ndimu gya kukwata buyinza si gya kukolera abantu sekinoomu bw'okolerani. Era ekibuuzo ekyo kankigatte n'ekibuuzo ekyambuuzibwa abasemwayo bankwata nga bambuuza lwaki tukuba Anita Amonge era lwaki tumutaddeko embeera era banakyo bakimbuuza nti okolera ani, who is behind this project and what is the motive. Ne bagamba naye ndi musajja mukulu wemba nsobola okuyitisizinga Museveni direct ogamba CMI wemba nsobola okugamba Museveni nti aveeko ogamba otya ntisobola kugamba ku Anita Amonge muleme kunafuya bunafuya ate bannaye nze sinywa mwenge sina kitamiiza kyenkozesa toyinza kuga nti okolera ani ng'ebintu mbiraba wemba nwanye ne Mwai Museveni from 2000 up to today, that is 24 years down the road, mbadde nkolera ani. Kakati ebibuuzo ebyo ababibuuza bebana abamanyi lwaki olina gwokolera bigira toyina sente. Sina sente kituufu. Bakuleetera sente mu nnyumba nezigaana. Nozigaana. Yes. Mukazi we yennyini. Yes. Allow me go personal. Yes. N'akwatagana ne president. Yes. N'ayagala okutwala ewa president. N'ogaana. Ne bakutuusa ku sente nkala okubuuza Bigirwa nga president yakubuuza. Yes. This is now classified information I have. Yes. Museveni yajja ewuwo. Kituufu. Ne bakukonkona ekiro. Ti omukulu ali wali akwagala ngayagala kubuuza kigambo eki. Weetaaga ki? Yes. Wagaana okuva mu nnyumba. Yeah. Era n'oyomba. Yes. So bw'obanga ezo sente azigaba groza nti yaziina wagaana ezize yasembayo nazo wagaana okuzirya ng'ate okutta ekisinde, you know that politics wa wano yeetaaga sente. Sente ogenda kuzijja kwani kwa kitegeeza nti gwogenda ozijjako munene n'okusinga ono kwezo ono wagaana. Yes. Kakati ekisookera ddala nina abantu ba Eastern Uganda, muntu wa wansi abaavu be basinga obwavu by statistics. Lindawo kati nze okimanyi nti nze ekamuli nagulako sirinda ya oxygen ng'abantu be bagiguze. Nagamba abantu nti bannaye covid yatutta atumalawo naye eddwaliro liraniza out of oxygen tugule sirinda yaffe. Mu wiiki emu twali tuguze sirinda ya miliyoni 4. Abataka nga be bampadde sente era nenzijja e Kampala nenjigula nenjitwalira DHO ne superintendent w'eddwaliro. Abantu buli lwobatwalira struggle ng'ebakwatako, buli lwoba ne good message ng'ekwata ku bantu, abantu ba owninga struggle era n'otambula. Era nze siri worried about resources. No, because nze ekizibu kinabadde nina kyadde kyakutandika, kyekizibu ekyadde kisinga obukulu kutandika, naye progress ne way forward ekyo temuli makulu. Ekyokubiri nina mu objectives of twagambye tugenda kukolagana ne ba allies ab'enjawulo abanaabeera ku mulamwa betunaasomeramu nga basobola okudduukirira omulamwa gwaffe nga Eastern Uganda, tugenda kukolagana nabo. Naye nga ntabanga Eastern Uganda eno NRM egiwadde, NRM eyagadde nnyo Eastern Uganda nebawo obwa speaker wa parliament n'obwa deputy okumala emyaka 2, nebawo obwa vice president. Eastern Uganda kyolwaliro yeyina obwa speaker. Eastern Uganda badde ne ba MPs abawerera ddala. I really think the NRM has been too fair, too close, too genuine to the East that there is no gap for you to occupy. That's what I believe. That's what you believe. Naye kankuwe facts.
abo bonna boyogera ffe narrative yaffe ekyukamu babadde bakozi ba appointing authority so tebabadde ku lwa muntu wa Eastern Uganda. Office zonna nakati tuzirina tunabona kugenda kuba executive directors ba under secretaries ban tubalina eyo wansi. Twagala okukyusa ebyobufuzi bya Uganda nga region emanya omugabo gwayo ng'olutalo lukyagenda mu maaso. The Kenyan model muteeseza mu nsiko nti bw'okikwata tuli luddawa. Ffe obuwagizi bwaffe buli bwe buti tulowooza ntuzitowa bwe kiti obadde ogamba otya era tugenda cross examining aba presidential candidates abawerako ayina deal esinga ekolera abantu ba Eastern yagenda ofuna obuwagizi bwaffe. Tetwakyagala kalulu ka bwereere omuntu n'ava e Kampala banga bonna bava Kampala najja ne convoyize najja n'ennyonyi n'ayogera byayogedde ebimu nga tebikwatagana muntu wa wansi n'azivuga n'akola ki nadda e Kampala mwene mubeera eyo nga muwaga nti yeewaffe. Obadde okimanyi nti General Museveni waaba agenda kukola cabinet abantu kati baweze basatu aba bamanyi nti ku cabinet list kwebali abasigadde baba tebamanyi era bagenda ne mukubasawo ab'ekinansi ne baloga n'okuloga bakomewo ku cabinet list. That kind of arrangement basatu kyabamanya nti Moses Ali kubanga wandagaano mukyala Akena naye wandagaano kati kweyongeddeko ne Mao abo babashuwa baba bamanyi nti kwetuli kasaba nga jjajja yakola ki yakironda yalonda baliko n'endagaano bandagaano era abantu baabwe gye bava bali sure nti naffe waffe gyali si wakuzanyirako. Was it not safer for you okujoininga NRM kubanga already eyina infrastructure eyina resources ebikola eyina obuyinza power n'owakana omuga nti ekindeese muno kino kyennonye? NRM teri debate actually ebibiina byonna tebiina political space gye biwa bamemba baabyo tobanye luzungu Bigirwa. This what you have said. Ebibiina byonna tebiina political space gye biwa bamemba baabyo kukubaganya birowoozo. Bigirwa ndi musomesa wa literature. Yes. These are political parties. Yes. If political parties have no political space, yes, what then do they have? Anti kakati ekyaddondo wali ku plot 10 wali osanzeewo ko omusomo nga gugenda mu maaso teguliwo. Najja nkumbi wali osanzeewo ko omusomo nga gugenda mu maaso nga ba internalizinga any issue. For example kale katugambe nti boogera ku minerals za Uganda. For a member of that party to understand it agenda nnyonnyola abantu bungi kyoba minerals ezifuna mu Uganda tuzifuna mu tutya twetaaga ki lwaki teziri utilized bulungi lwaki abazungu bazi exploitinga. Wali osanzeeyo debate wali osanzeeko debate ku NUP ngeri political of that nature. Political parties tezirina political space. Nze nkubuulira through experience kubanga mbirimu byenkuliddemu. Actually DPO kai yagezangako okubeera naki n'emisomo egy'enjawulo. Do you remember mu programu yaffe yasooka ng'otuddaawo ng'oyogedde ebizibu ebingi nakugamba nti lwaki ggwe nga Bigirwa totandika kibiina kyoba teweesimbawo kuba president okusinga okugobereranga n'okuloza nti bakutegeerera nonkuba kwolwo saakutegeera naye kati namala inside out ne Moses Bigirwa bukalukalu tajja buseera. That's the answer you have. Kwolwo saakutegeera nali nkyali mulaavu ne bakama bange. But then lwaki ate this is what they call selfishness. Yes. Bw'obanga okijjukira we nakyogera nga kiyiseeko n'omwaka
Yes. Don't you think mu kutandika ekisinde kya Eastern Revolutionary Platform nze nandibadde omu ku bosooka okutuukirira eyalowooza idea anti kituufu nnyo naye gwolowooza abantu bonna mwami Museveni be yagenda nabo mu nsiko olowooza talina be yalekayo gwekimanyi Salete yabimanya muganda w'omukulu yali yiri eri Karamoja eni bano nga bagenda wa Kabamba sebo okutandika political formation obanga ageze eruweero oba olumbye balakisi Kabamba omanyi ebivumo bye nakafuna oyagala nawe ovumwe. So it was deliberate to skip me. No, it was not deliberate. Naye magnitude ya action yeyo ne speed kwembadde ntambulira ti waliwo abantu bange beneerabira okuleeta on board ate not forgetting the fact nti oyinamu ate kali akalala akapiraawo okitegedde piraawo tumulya naawe okitegedde ng'olinamu akate akapiraawo. Still if you had joined us mu piraawo nga bw'omuyita maybe this would be our agenda. We consolidate and agitate and say because ogambye katugenda kutemera ensolo tugibaagira mu nsiko mu lutalo okitegedde so tuba tusobola okuga nti muhoozi kayine rugaba oyagala kujja nga tetunnagenda wala naawe ensolo bwe tugitta Eastern eriruda. Don't you think that me and you would have now made a formidable force instead of dismantling ourselves into small groups? Beliefs za muwozi za njawulo kuzange ne kuza abantu mu Eastern kuba ye era ayagala tuvuga nga taata wavugira mu nationalism etaliiwo taliiwo era tebaddeewo right from 1962 taliiwo. We are still fighting era basing on regional basis, tribal what, we are still grappling with that problem. Ekyo nkubuulira Bigirwa kati njagala otunule mu maaso gange directly because I am a communicator. I released a lot of meaning. Yes. Just look directly into my eyes. Yes. Okimanyi nti wakunamidde Robert Kyagulanyi wakunamire Bobi Wine. You betrayed a man who loved you so much. Nze tyamwenda nzizina mu NUP wazira yayenda Kyagulanyi kusinga nze tibakulimba abasigaire obonabona they are hypocrites. Robert Kyagulanyi sentamu Bobi Wine president wange, okay, tewaliiwo muntu yamukoledde political work nga nze tebakulimba okujjako olinga akola analysis ye nga yakinanfuusi kubanga kankuwa ekyokulabirako byayagala okwesimbawo kubaka wa parliament abanene bonna abaliwo mu kiseera ekyo bamwesambu. Nkujjukira nga omukongojja nga nekuza barometer extra nga nkuga nti biki bye mutambuza nekugamba project yino tugireese naleetanga emiramwa mirala gwe nosaawo byakyagula tugenda kuteesa gwe nosaawo byakyagula naye abefudisi bajjukira engeri gye baali bantwalaganya mu binyo. Nzijjukira gwenakato nosifa abantu aba nga balaba nga mukongojja ekintu ekitatambula nga balaba nga abefudisi balaba Dr. Besigye toyinza kugira ku byabufuzi bya Uganda nga si dokita naddala ebyopozisioni bukyali nga tulabanga betrayal. Kakati ate ye yakola ki? Ye yali alowooza nti abanene be bagenda omukola ki? Omuwagira agende mu parliament. Yamaliriza bamuyiye ate yamaliriza naffe. Omuntu asinga okunnuma mu bunanfuusi bw'ebyobufuzi bya Uganda bamuyita Betty Nambooze bakireke. Omukyalo oyo Kyagulanyi yamutuukirira amutwalidde embuzi ye n'enkoko n'enkota y'ettooke olw'okubanga is a top politician mu kiseera ekyo yamusaba $1,000,000.
okugenda okumuwagira erinnya lyatudde bulijjo okyokulyatudde bizibu nedda yamusaba emiliyoni 10 wamala okuyisaamu egaali mu batop actors mu ekyo ekiseera yalaba tebalina makulu nagakantambule ne babigirwa netugenda ekyebbe netukuba emundu ekyo kyekinnuma buli lwempulira nga omuntu ali mu nuupu anvuma naye nga mu kiseera ekyo nga buli omu atya Kyagulanyi tayagala ku associateolabanga Rastafarian twawaayo platform kituufu nnyo abamu baasabanga na ssente omuntu omuwera yasaba miliyoni 10 yasaba miliyoni 10 okujja okuwagira kubanga bwe baali ab'amaanyi mu ekyo ekiseera Kyagulanyi teyaguma naffe kakati nali simwagala bwe mumuyisaamu ne mufuna ki kakati bwe tumuyisaamu ne tutandika project y'obwa president nze kenyini nze yagichampioning ne mufuna ki ku muzindaalo guwa gumpanga ne introducinga that idea abantu ne bakwata ku mutwe ne bagamba tekisoboka nga nkuwa kukwebaza okitegeera lwaki okuwagira kojja to me it was by let me tell you my attraction that time was not even to understand the political ideas of Robert Kyagulanyi. My interest was kojja naye kajjeko mu byobufuzi kojja abeere president nga baga nti first family bategeeza ffe that was my preoccupation at that time wali nakigwanyizi nnyo naawe nali njagala era kati nkyakyegomba nnyo nti kisooka okugamba nti members of the first family nga bwe balistinga bwe bati tinaffe abaana baabo ngokukuta n'otuuka omanyi kitegeeza nga Kyagulanyi yafuga nga nze mutabani we ffe tuli mu kintu abantu bakunoonya mukwasaganya miso ya information naye kakati naye birijja ezo ebintu byonna bikisoboka Kyagulanyi akyalina emikisa egifuuka president really yes akyagina kubanga Uganda eringa Mexico mu Mexico bakugamba anytime you can become the mayor of Mexico City kubanga temuli mu factor yankalakalira bayinza n'okulondola enjaga awagedde enjaga Uganda eringa Mexico sigamba nti in terms of weeding and whatever but tewaliwo factor emanyiddwa nnyo all including the cash emanyiddwa nnyo ereeta abakulembeze so anything can happen so Kyagulanyi still stands a chance Tom ruling out. Do we envisage a situation nga gwe ne Kyagulanyi singa akuyita ne mutuula tugeze okwanderstandinga interest yo neye kubanga interest yo si Kyagulanyi gwokyayi okyayi okufutyangibwa kwa Eastern region so bwakunaga no consolidate that agenda jirete tujiteeke mu agenda ya people power ya nupe nene kati njite hizo gabuga nti kati nkutegedde suppose ganti lulisa kutegeera kati nkutegeda the east deserves better is it possible you will sit and talk of course is one of the top strategic allies Eastern besobola okukola nayo nga lwaki tetuwulizigana naye mu debate ya Eastern because is a stakeholder tukyasobola kumuzza mabega wa byabufuzi bya Uganda is a stakeholder aina network worldwide aina western powers aina nesente zenyini azina ng'omuntu titusobola butawulizigana naye bw'aba akyagala bw'aba takyagala Eastern ejja kusigala ng'emovinga okuzimba capacity yaayo kati kiba kitegeeza ejja kuteeseza ku taamuzi zaayo so osobola okutula ne Kyagulanyi ne muteesa ku lwa east kisobokera ddala now Nandula Mafabi and Patrick Oboy nabo ba key stakeholders mu east can you sit with them for such an alliance anti mu bantu ate abali marginalized nabo mwebali yes because they are part of the marginalized society of Eastern Uganda mube ndimu kulwanira nabo mwebali so you can sit with them chenjalo konfani andi chenkugamba singa Nandula Mafabi ne Patrick Oboy bakwinagani fenna tuva mu east kide na ikoto east is great nebaga nti tutuule tubeeko nekye tuwogera tusobola okubawuliriza you can listen to them yes because
ba stakeholders mu East bebamu kubanyigiriziddwa okuva mu East era bebamu kuba complaininga so tusobola okubawuliriza right. Omuntu yekka gwe tasobola kuwuliriza ye General Yoweri Kaguta Museveni. Why? Era obadde oyagala kuwunzika n'ekyo kakikusalireko nga okyali kubanga ye Museveni ate mukama wange nze nkumanyi weetwala wekka naye wafuuka kyewaggula General Muhoozi Kainerugaba nga ssentebe wa PLU ayina ekisinde wa tulina ebisinde tulina ekisinde ekikyo waliwo n'ekisinde ekyaffe bwe tukuyita nga PLU kisinde ku kisinde tusobola okwogera ekisinde kyammwe it is a branch, it is an extension eyakiri ekimarginalizinze Eastern. So ekisinde kyammwe tukiraba nga kigezaako okuteekawo embeera eteekawo soft landing ya musajja mukulu jjajja. Kakati temulinayo idea n'emu, blueprint ekyali eri kyova temunaba kuteeka kushapinga byabufuzi bya Uganda. Ng'ogyeko omukulu wabazze najja ne helicopter emmotoka z'amagye biki abantu ne bajja okulaba emmotoka eziriko obuwayawaya. Okiwulidde? Ennyukuta esembayo ku kibiina kya NUP erireeta P platform. Yes. Ennyukuta esembayo ku kibiina kye erireeta P Eastern Revolutionary Platform. Yes. I can therefore state that the Eastern Revolutionary Platform is a branch of the National Unity Platform because they are all platforms. Mugaba n'erinnya lino nti Bigirwa Moses ye mutabani wa Bigirwa John. Therefore namwe muli branch. Message ekikulu sirinnya. Ate lwaki mu message wali okawese n'otakkiriza? Anti message ya Piraawo ye message ye ne yale. So the thing is not Piraawo. Bigirwa. Message ya PLU. That's the right thing. Yes. You cannot come to play policy by babalala tujja kukubira butu. No. Message ya PLU eva wali mu State House. Nani abalimba? Tekiriko wadde okubuuza. I have never met and talked to Museveni about PLU. Anti waliwo abakuwogererayo gwe tewabalaba nga bagenze nkulaga ekifaananyi wano nga Muhoozi awaayo document wa taata we nga wano waliwo Balamu waliwo Kabanda waliwo ani babibekulu babasuula bagashumba tebagenda waliwo Mawanda waliwo n'omuwala wa Onaba. The team was there on your behalf. So bakuwugirira ssebo era wali badde okayana bukayanyi nti lwaki totuuka ku kibondo kiwali badde okayana kubanga ova mu Eastern Uganda region ebadde marginalized wali badde okayana rights za Eastern mugenda mutya muwulo olukiiko nga Eastern teri represented the inside out ne General Moses kati nange mba nkununula olwo mba nkununudde kubanga naawe onyigiriziddwa ku kintu ekyakatandika obutandisi. You are nowhere. Okiwulidde? So message yange gitegeere bulungi eyamba buli muntu ava mu Eastern Uganda. Kubanga oli musambi wa mupiira ng'ova mu Eastern Uganda, message yange ye solution. The inside out. Bwe bategedde bya Eastern Revolutionary Platform eya Moses Bigirwa eyakekutulako. Bigirwa takyali memba wa NUP oba okyali memba wa sibitegeera. Ekyo nakuzzemu nankugamba ordinarily nkyali memba wa NUP. Ne kino kyoliko lwaki tewakiteesaako nabo? Why didn't you have a discussion about this? Gwomanyi details zaakyo ez'omunda. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.